I want to congratulate Kenzo for making very good achievements in music. He was a street boy, he has just told me. He was an orphan, but he had the talent of music. And he started here in Uganda, singing, making shows, and he got income from that. Then he went abroad and got a clientele there. Okay, Kenzo. Thank you so much. Webituukidde wano ng'omuyimbi Eddie Kenzo mujjukira awo ebizibu byonna bye yalina yakaaba n'agamba government where are you? Where are you government? Government yamaze n'agifuna ndowooza muwulidde President Museveni ng'amwebaza. Ekintu ekituufu nti Kenzo aba awanise fulaga ya Uganda ate President Museveni ye president wa Uganda, so alina okubeera recognized ng'omuyimbi asitudde fulaga ya Uganda. Kye tutamanyi yengeri aba NRM gye bagezaako okulaganga Kenzo akyuse avudde mu Bobi Wine. Nze ndowooza president abawa abantu bonna abannayuganda era ne Kenzo munnayuganda, naye simanyi kino ekinaggwera. Wabula Bobi Wine alina obubaka bwe yasindikidde President Museveni ku nsonga eno ey'okujja mu ghetto ng'ajjayo abantu ng'agezaako laga nti Bobi Wine ababuzaabuza. Bobi Wine yagamba President Museveni ebbanga lyonna abadde yeerabidde ghetto, amaze kuwulira maanyi gavudde mu ghetto, kati olwo kwereeta. Ye n'amugamba talinaako buzibu okujja mu ghetto, ye ajje mu ghetto bo bagende gy'ava mu State House. Nti Mwami Museveni ku myaka gye ne ku kitiibwa abantu kye badde balowooza nti balina omuwa, naye kennyini awulidde pressure n'alaba nti ekifo gye twakulira ffe nga batuyita bayaaye nga society okulaba nti kati jaddukidde. Ekyo nno kitwongera amaanyi, kitukakasa nti kasukaali yakawulidde, tulina kwongeramu bongezi. Kisesa ffe abantu b'omu ghetto Museveni yakizaalawa ne batusuulirira paka ghetto bwe yasitula abaana baayo bennyini, ffe ne twogera kati atuwulidde adduse emisinde okudda mu ghetto. Tumwaniriza mu ghetto, naye ffe mu ghetto kye twagala si kye ky'okutugulirira obugulirizi. Twagala nfuga nnungi, twagala ddembe lyaffe, twagala bwenkanya, tetwagala butokeni obwo. Kisesa era ekyo kyongera okulaga Museveni yaani ku bantu bonna be yakolagananga nabo, bonna abamugamba ng'okola ekituufu agenze ng'abeekutulako. Katujja kulaba kati aba advisor be ba Bright Wine, be ba Baby Cool, be bakusaasira, kati be ba Buchaman, ajja genda mpola mpola bw'atyo, naye ajja kuba bulungi. Ffe tetugenda kuzikiza kulasti Museveni agenda kujja. Ojja mbadde banga tono mujja kulaba Museveni nga atandise okutambula nga agoma. Mujja kutandika nga Museveni atandise no kinywamu. So ebyo byonna byongera kulaga Museveni yaani nawe tumutuusiza. Naye twagala basuubiza bana Uganda ti oluvannyuma lwa byonna mujja kulaba Museveni yaani bwe tukakasa we tukute we tugenda kunyweza bunyweza. Twakolako wano ensonga eziyinza okulemesa Bobi Wine okuwangula akalulu oba obukulembeze bwe nga be bayimbi abamwesembereza nga naye baagala mukozesa ng'akatego okulaba nga balina engeri gye bayinza ofuna ssente okuva mu NRM oba gavumenti ya challenginga. Over time tulabye wiiki ddala eyo ewedde tulabye abayimbi bangi nga bagenda ne basinkana pulezidenti, omuli Buchaman, omuli Kusaasira, omuli Fulufiga, nga bonna olaba balina strategy ya kulwanyisa Bobi Wine. Bagamba twagala mirembe, gy'obeera Bobi Wine ajjawo emirembe, twagala nkulaakulana, gy'obeera Bobi Wine alemesezza enkulaakulana. Ne president n'avaayo n'agamba nti Bobi Wine yalemesezza enkulaakulana. Ng'omuntu akola analysis, Bobi Wine yakachallenginga gavumenti emyaka 2 gyokka, naye obwavu bubaddewo, okubba ssente za gavumenti bibaddewo, ebyo byonna bibaddewo. Sisuubira nti Bobi Wine ng'akyali eri muyimbi buyimbi era ali alemesa enkulaakulana. Okujjako nga bagamba obuzibu bwa Uganda bwonna bubaddewo mu myaka gye 2 Bobi Wine gy'avuganyiza. Tugenda kuddamu tukoleko analysis ebyobufuzi bya Bobi Wine n'abayimbi bano abaamwesemberezanga kati bamukozesanga akatego okufuna ssente okuva eri, alina kirwanyisa atya, alina kikomya atya. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. We out.